abakulu abo okulabika nga tubadde nabo mu mpeereza ennungi. Bane mwebali nnyo, mwebali ddala. Olunaku olwali lulabika lwa balongo. Nsaba basaalongo mwenna mukadde kyenne naawe oli saalongo. Kubanga naawe ovuze program okuva ku makya coordinator naawe oli saalongo. Kale musaala zaffe katukusabire kubanga ofunye ekizibu program ogitambuliza ku lunaku lwa balongo ate nga sabbiiti kumpi eringa ey'abalongo. Nsanyuse nnyo okulaba nga mpeereza ne famire ya muganda wange Wasswa awamu n'omukyala n'abaana baffe mbatumiddeko. Mu ngeri enjawulo nzikiriza ate era nayongera okwebaza mukadde kyenne taata ne maama mwebala olw'empeereza ennungi, coordination ennungi. Thank you very much. Mukama abampeere nnyo omukisa. Professor, buli lwembeera mu kusinza kuno ne sikulengera ne maama mwoyo wange atandika oba ngambe nti atandika okunfulukako, naye ate mwoyo si kyangu kyakufuluka ku muntu, naye bwe nkulaba kangambe nti ayongera mwoyo okunzikatirako. Mukama akumpeere nnyo omukisa ne maama. Tubaagala nnyo, tubatumiddeko nnyo mu Mukama waffe. Coordinator, leero maama wange maama Jennifer Kintu simanyi na kumanya naye Mukama ayongere okutukuumira akutuweera obulamu obulungi. Mami Rose, yes, Mami Rose Okumu, nsanyuse nnyo okulaba mami wange. Mukama naawe akumpeera omukisa. Brother Kigula Elder muweereza wa Mukama, Sister Gloria n'abalala, Mama Aaron Semwogerere, ttiimu njiraba wano nnene olwakadde munamukkirize nti mbaanirizaako nnyo nnyo nnyini Mukama waffe. Olunaku olwaleero nga Central Uganda Conference okusooka ng'obusumba bw'e Kampala twafunye okufiirwa mukadde waffe omu Emmengo Kisenyi, mukadde bamuyita Semuddu n'afiirwa omukyala we. Obudde bubadde bukeera ku makya agaleero era olunaku lw'enkya tugenda kumuziika ku sayidi z'emiti ya Neeri. Ng'ekiyongobero ekyo kitubaddemu mu busumba bwaffe olwa mukadde waffe okufiirwa mukyala we. So nga ate zibadde ziwera ssaawa 8 ate ne tufuna amawulire ag'okufa okwa mukadde waffe Dr. Muzito. Simanyi asinga obungi mu Amerika eyo Dr. Muzito muteeka okubanga mumumanyi era kayi esayidi ez'e Masaka. Dr. Muzito ono ku kikwatagana n'omulimu gw'enjiri abadde musaale kubeera ddala nga Central Uganda Conference ezimbibwa okubeerawo kwayo adonatinze empeereza ye eri obuweereza bw'ekkanisa mu ngeri ey'amaanyi ng'awaayo ebifo ekkanisa okuzimbibwa. Kugamba abadde esayidi zeeyo nga baamukazaako n'alinnya lya Museveni bamuyita Museveni Side bonna waagenda. Mu kampeyini ezo eziwedde yeesimbawokko ne ku kitongole eky'amaanyi mu gavumenti era ekkanisa neebanga emusabira mu mpeereza ze obulungi, naye amakya ga leero oba etuntu lya leero n'awumula n'ava mu bulamu bw'ensi. Nga ekkanisa ng'obulabirizi kiyongobero ky'amaanyi ate nga South Buganda Station Masaka ne district era Kayi tutuusa okusaasira eri bannabugama abali ku kusinza kuno nga mulina akakwata e Masaka n'era Kayi. Mukama ayongere okubagumya. Ebyo tebitukoze bulungi, otherwise tubaddemu embeera ey'ekiyongobero naye Mukama afaayo gye tuli. Njagala okwebaza Katonda olw'omukisa ogumpeereddwa kubanga ekyamazima siri mugenyi ku Ugama, ndi munna Ugama ate ndi memba wa Ugama, ndoota Ugama era nfumiitiriza Ugama. Amiina. Waliwo gwe mpulidde ndowooza abadde mukadde kyenne agambye nti bannange abantu mubagambe nti okusinza ku layini kukyaliyo. Ne mwoyo gwange ne gugamba nti nja kumugamba nti ne bwe tunaasigala nga abakuŋŋaanako bakyali 3 nze nja kusigala nga nkyajja kwaba 3. Naye nsaba amaanyi g'obuweereza buno obwa Ugama galeme kuddirizibwa. Gwalinako gw'oli naye okumpi muŋŋambire nti tetuzannyisa mulimu gwa Ugama. Omulimu guno mulimu gw'amaanyi okulabika nga abantu tutuula ne tusinza Katonda ne tusembezebwa tubuulire n'eri abalala n'obwakabaka bwa Katonda busobole okukomezebwawo tukyalina obulungi obw'okusinkana Katonda waffe. Mu sabbiiti eya leero nina ekirowoozo kye njagadde okusooka okubabwa ku bukulu bwa sabbiiti, then oluvannyuma mbuulire okubuulira kwange kujja kuba
Mami Jennifer ate okungamba nti pastor obulire dakika tono n'otuleka mu bbanga awo nga tukyalinda nti otwongereyo naye ate gwe nawumbawumba nja kukola wumbawumba si mu dakika sintono nnyo ate si nnyingi naye njagala tusooke tugaba n'ekirowoozo. Nina akatabo ke nasomyemu ekirowoozo kino nenkyagala ne ŋŋamba bwe naaba ŋŋenda okubuulira ku Ugama ŋŋenda kusooka kuwa kirowoozo. Ekirowoozo kino kisangibwa mu katabo akawandiikibwa akagamba nti sooka onoonye obwakabaka bwe. Bw'obanga osomye akatwe ekitundu kyali ku peegi ya 40 mu katabo kano, baali batulaga ku bukulu wa Ssabbiiti. Ng'omusinzi afunye omukisa ogubeerako mu kusinza kuno, kino kitwale nga kikulu nti mukisa munene gw'ogabanye okubeerako mu kusinza kuno naddala ku lunaku olwa Ssabbiiti. Yawandiika ebigambo bino n'agamba bw'ati nti waaliwo olugero olw'abannabbi. Olugero luno lwawandiikibwa bwe luti: omusajja omu yawandiika ng'alaga obukulu bwa Ssabbiiti gwe gy'okuŋŋaaniddeko, newankubadde nga tuli mu kusinza kwa kifaananyi kya buli muntu kutuula wakaawe n'okonekitinga ebyuma, kikugwanira okubeera mu kusinza kuno nga weeteeseteese bulungi mu kusisinkana Katonda wo. Mwebale olw'okwambala obulungi, ekyo mwenna Mukama abawa omukisa. Mwebale okusinza kuno ogwana okukubeeramu nga Bayibuli ekuli kumpi. Tojjanga buzina otula butuuzi nokati kasita byabugama teri andaba. Bayibuli ekubeeranga kumpi. Olw'ekigambo kye ngenda okubuulira wano ku kirowoozo kya leero. Bw'olaba ebikutaataaganya, nkoluzo zinaakutawaanya mu kiseera kino eky'okusinkana Katonda mu Ssabbiiti, koluzo ezo zeesaleko. Omusajja ono yawandiika n'agamba ebigambo bino nti ono yawandiika olugero ng'ageraageranya Katonda bwe yali agenda okukyalira amawanga ag'enjawulo. Nti agamba nti Katonda n'akulembezebwa okulaba ng'anoonya abantu abanaazuula amateeka ge, abanaazimba enkolagana y'obulungi bwabwe, naye n'atanula okutambula mu mawanga ag'enjawulo. Katonda bagambe muwandiisi awandiika ng'anoonya mu buli mawanga abantu abalina enkolagana ey'obulungi ey'okutambula ng'amateeka ge bwe galagira. Ndi Katonda n'atambula n'agenda mu ggwanga eryasooka, mu nsi eyasooka, n'asinkanayo abantu n'abawa amateeka ge bagezeeko okugagoberera, asobole okuzuula abamukkiririzaamu era abawulira ebiragiro bye. Amateeka ago gaali malungi era n'abantu abo be yasisinkana amateeka ago ne bagawulira. Naye bamala okugawulira mu ggwanga eryo lyasisinkana mu Katonda lyasisinkanamu abantu abo, kyebava bamubuuza ekibuuzo kino. Naawe kiwulirize nti amateeka ago bwe baagawulira nti gaalina bye gagaana, kubanga amateeka gano gaali gagamba bwe gati. Katonda bwe yasisinkana abantu bano yabagamba ebigambo bino nti waggulu w'okukkiriza amateeka gano n'okugatambuliramu nga bwe galagira n'okugakuuma obutiribiri, munaayawulibwa eri etteeka ery'okutta, munaayawulibwa eri etteeka ery'okulimba, munaayawulibwa eri etteeka ery'okubba. Abantu ab'omu ggwanga eryo kyava boogera ebigambo bino. Ndi mu kusoma katabo kano bwe koogera nti abantu ab'omu ggwanga eryo kyebava boogera ebigambo bino nti bwe kibanga etteeka ly'otuwa lyakutujja ku bintu ebyo ebisatu: okutta n'okulimba n'okubba, etteeka eritutwala mu butagondera mu mpisa ez'obulamu ffe obutwanguyira, eryo tetuliyinze era tetukukkirize newankubadde okugoberera. Ndi Katonda n'asiibula mu ggwanga eryo n'ayolekera eggwanga eddala. Bwe yatuuka mu ggwanga eddala n'ayogera ebigambo bino nti Katonda n'ayogera ebigambo bye bimu eri eggwanga eryo, nti amangu ago yali akyayogera, abantu ne bayimusa emikono gyabwe. Omu n'addamu ebigambo bino nti ekibuuzo kyafaanaganyako nga kye kimu nti nkizo ki Mukama Katonda eri mu mateeka ago g'otunnyonnyodde? Katonda kyava yanukula ebigambo bino nti enkizo eri mu mateeka gano ge mbannyonnyodde ndibawa abagakkiriza, ndibawa obwakabaka obutaliggwaawo, y'enkizo egalimu. Enkizo ey'okubiri, mulitambula naye nga kigambo kufa ababonyaabonya takyali wamu nammwe. N'abawa essuubi eddala nti abalitambulira mu mateeka gano ndibawa akabonero ak'obulamu obw'emirembe n'emirembe, era mulibeera mu ssanyu ejjereere.
era mulitambuliranga mu mirembe emyereere. Nti abantu bano kyebava baddamu ekigambo bino ekigambo kino ekyasinze okuneewuunyisa. Naye munaabuuza ekibuuzo nti kyogamba kirungi nnyo, naye ekyo kyoyogerako nga kya mu biseera byewala. Fe tulabanga birungi byoyogera, naye senga bibadde bya mu biseera byakumpi, fena twandikukkiriza Mukama waffe. Kano kyava abaddamu ebigambo bino nti awamu n'amateeka ago gonna, kale obanga kiseera kya kyewala okulabiramu ebyo eby'obulungi, ebyokulaba obulamu obutaliimu kukaaba okwenkomeredde n'okubonaabona. Labayo, bwe munakkiriza amateeka gano, kambawo endabirwamu y'ebyo byonna bye mbalaze, mwe muneetegererezanga obulungi bw'ebisuubizo byange, ndibawa Ssabbiiti yange okuba akabonero gye muli, muntegeerenga mundabenga. Bwe nasomye ekigambo ekyo ne mwenyaamu. Omwagalwa, njagala kujjukiza Ssabbiiti gy'oliko olwaleero, kabonero Katonda ke yateekawo mw'oyinza okulabira obwakabaka bwe nga busembera gy'oli. Ssabbiiti gy'oyingiddemu, Bayibuli egamba nti ne bamalayika lwe lunaku lwokka mu nnaku omusanvu, ne bamalayika lwe bali mu kusinza eggulu lyonna, abamalayika basinza mutukuvu nti naye ate olwa Ssabbiiti kiyitirira. Eggulu lisinza, Mami Kakemba ali mu kusinza. Eggulu lisinza, Mami Kakola ali mu kusinza. Eggulu lisinza, Joshua Wasswa ndi mu kusinza. What a privilege. Mukusanga gwa muwendo. Amen. Nze okusinza n'obwakabaka obw'omu ggulu. Naye yayongeddeko wansi n'awumbawumba ndyoke nkubuulire essamone ya leero. N'awumbawumba ng'agamba nti buli muntu yenna alina malayika we atambulira awamu naye. Naye bw'okulembezebwa okukuuma Ssabbiiti ng'akabonero ka Katonda, ojaguliza wamu ne malayika wo. Naye bw'oyawulibwa okukola ebibyo okwawukana ku Ssabbiiti, malayika wa Katonda ye takola bibyo, akola bya ggulu. Ekigambo ekyo okitegedde? Malayika wange nga Joshua, ku Ssabbiiti bwe nkolerako ebyange ebinsanyusa, malayika wange ku lwa Katonda mbu ye takola byange, ye malayika akola bya ggulu. Kitegeeza ki? Essaawa eyo malayika wa Katonda akuggibwako, n'oyambazibwa malayika omubi n'akukozesa eby'obubi, malayika wa Katonda ye n'asinza, kubanga ye ogugwe aba ategeera gw'alina okuwa ekitiibwa. Tuwenga Ssabbiiti ya Katonda ekitiibwa, tumusinzenga. Bwe tujja mu kiseera kino eky'okusinza, wuliranga byonna obyerekeza ogabane ku kisa kya Katonda. Mukama akuwa omukisa n'ekirowoozo ekyo kye njagadde okuwa, kubanga nakiteeseteese nsooka enkigabane naawe. Obubaka obwaleero buliko omutwe ogugamba nti nsanyukira obulokozi bwo Mukama. Wandiika bw'oba osobola owandiika. Nsanyukira obulokozi bwo Mukama. Katusabe. Kitaffe omwagala omulungi, weebale kubanga Ssabbiiti etulaga nti waliwo ekiseera kigambo okufa lwe kiriggwaawo. Ssabbiiti etulaga nti waliwo ekiseera tulibeera mu ssanyu ery'olubeerera. Ssabbiiti etulaga nti eby'omu nsi muno binyigiriza, naye waliwo ate obulamu obusukka okunyigirizibwa. Ssabbiiti etukuumira mu mateeka ag'okulaba endabirwamu ey'obwakabaka obw'eggulu nga butusemberedde. Kale nga bw'otwadde omukisa ogusinzizaako awamu naawe n'obwakabaka obw'eggulu, yogera ne gye tuli ne kaakano tulye eddoboozi lyo liva mu nteera y'okusaasira. Tusalina okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Nsanyukira obulokozi bwo. Njagala okwebaza maama mukyala abadde mukyala mukadde wamala n'asomye ekyawandiikibwa. Nzijukira asomye bulungi nnyo bw'atusomedde mu Samwiri ekyokubiri essuula ey'okubiri n'asoma ng'akkirira. Naye njagala kwogera ku bigambo eby'okusanyukira obulokozi bwa Mukama. Tulina mu Bayibuli abasajja n'abakazi bangi abazze nga basuula obulokozi bwabwe eri Katonda, era oluusi ne bawumbawumba ng'enkomeyo y'obulamu bwabwe nga tebadde ku Katonda n'omulundi n'ogumu. Naye ng'ate Katonda azze ng'abawa chance, Katonda ng'azze ng'abawa omwaganya ogutabaganyizibwa wamu naye. Basebo ne bannyabo, bamama ne bataata bali mu kusinza kuno, tulina Katonda ow'ekisa atuwalula si lwa bikolwa byaffe, atuwalula si lwa beauty newankwadde obulungi bw'endabika gye tufaanana, naye ng'asigala ng'atwagala. Buli osoma Bayibuli n'osoma ekisomo ekiyitibwa ekya Yuda n'osoma ekika ekiyitibwa ekya Isirayiri, ebika ebyo Yerusaalemi ng'ekitundu kyatuulangamu abantu abatuumiddwa okubeera abatya erinnya lya Katonda.
Omusajja wa Katonda amanyiddwa nga Yekoyakimu. Omusajja ono Bayibuli emwogerako mu Bayibuli. Njagala obikulamu nange ekigambo kya Katonda mu kitabo kya Yeremiya. Bikulamu nange mu Yeremiya essuula eya 22. Ngenda kubanga ntandika ku nnyiriri olwa-24. Mu Yeremiya essuula eya 22 olunyiriri olwa-24 mulimu ebigambo eby'omusajja wa Katonda eyalina ekitiibwa, eyalina obulungi obwatabaganizibwa ku ye. Omusajja ono amanyiddwa nga Yekoyakimu. Yekoyakimu n'okufuga kwe ne kubaawo. Ne walabika omusajja omulala amanyiddwa nga omulangira Koniya. Emphasis ngenda kusinga giteeka ku Koniya newankubadde nga ngenda kukusikako katonotono okulaga ebyafa ku Yekoyakimu. Yekoyakimu yali mutabani wa Yosiya. Ebiseera ebyo Yosiya ye yali kabaka ow'obwakabaka obwa Yuda. Ebiseera ebyo Yosiya n'akulembezebwa okukola eby'obulungi obw'okukulembera abaana ba Katonda ab'omu kika kya Yuda n'okubatunuuliza obwakabaka obw'eggulu ng'abaga nti mutensi mukole ebyo Katonda by'asiima, mutensi mukole by'ayagala, mwawukanyizibwe ku yo mukole by'asiima. Njagala kusooka kukuutira ali mu kusinza kw'enkya ya leero mu bubaka buno nti ensi bw'otabaganyizibwa ku yo n'oginywererako n'olabika nga yo toyagala kugita obwakabaka obw'omu ggulu, ebiseera ebisinga bukulekawo bo tebukulinda. Yosiya n'akola eby'obulungi, naye Yosiya ng'amaze okufa ne wamuddizibwa eyali mutabani we, kubanga obwakabaka bubeera mu nnono. Kabaka bw'akisa omukono bw'avaawo walabikawo omulangira yaddawo nga kabaka. Yosiya n'akisa omukono, Yosiya n'afa. We wavaawo Yosiya ne waddawo mutabani we Yekoyakimu. Kati kankubuulire ebyatuuka ku Yekoyakimu ono binakuwaza. Mu divine eno njagala kukutunuuliza otunuulizibwe nti obulokozi bwa Mukama busigale nga bwa muwendo ng'obusanyukira. Bw'otabusanyukira ebikutuukako biba bizibu. Yekoyakimu ng'amaze okudda mu bigere bya kitaawe Yosiya, Bayibuli egamba nti n'ayawukanyizibwa ku Katonda. Yekoyakimu n'akola ebyaddate byonna. Yekoyakimu n'atanula okutabanzibwa n'amawanga agaali gakontana n'obulungi bwa Katonda. Era Bayibuli egamba nti Mukama Katonda n'alyoka alamulira eri Yekoyakimu ekibi ekyalimutwala okufa. Bw'otunuulira enfa y'omusajja ono kabaka Yekoyakimu, Bayibuli egamba nti yafa ng'endogoyi. Simanyi oba wali olabyeko endogoyi mu ngeri gy'eyinza okufaamu, naye Bayibuli egamba nti Yekoyakimu n'afa nga endogoyi. Bamutugumbula butugumbuzi ne bamusala ne bamulanga obubi bwe yali ayolekeza ku bantu. Yekoyakimu bw'atyo n'afa, naye ne walyoka walabika omutabani we amanyiddwa nga Koniya. Kati gwe ngenda okunyweza we wali emphasis ey'obubaka buno. Soma olunyiriri olwa-24. Bayibuli egambye bw'eti mu Yeremiya essuula ya 22. Bayibuli egamba nti Mukama ng'amaze okuggyawo Yekoyakimu alangira kakano okulangirira okuddako eri mutabani we amanyiddwa nga Koniya. Agamba bw'ati Mukama ti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama, newankubadde ggwe Koniya mutabani wa Yekoyakimu kabaka wa Yuda, wali mpeta ey'akabonero ku mukono gwange ogwa ddyo. Simanyi Bayibuli gy'olina naye nsomedde mu Bayibuli eno gye tuyita ey'olulimi olukyuseemu, ey'ebigambo etali ya kisosonkoleyo naye n'ey'ebigambo ebikyuseemu gye nsomeramu nze wano. Nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama, newankubadde ggwe Koniya mutabani wa Yekoyakimu kabaka wa Yuda, wali mpeta ey'akabonero ku mukono gwange ogwa ddyo. Njagala kusooka otegeera ekigambo kino. Taata Ssemakula ekimutuumisa okuba ng'ali ne mukyala waawo yamulayirira n'amulayirira empeta ey'okubeera mukazi we. Mukyala mukadde Ssemakula Profesa ayita mwami we bba, era ne batuula wamu ng'omwami n'omukyala kubanga yamulayirira empeta abeere bba. Nze leero bw'onsisinkana n'owe wange ngamba n'olwini oli galo wange
ngamba muwala wammwe oyo asigala mukyala wange lwaki kubanga namulayirira empeta ono Wasswa gwe ayimbye ono ne mukyala we bano mbalabye bayimbye bulungi fena tebatuyita bawaswa naye olw'empeta gye nalagana n'oweewange takkirizibwa kugenda kusaalimbira mu kisenge kyange newakwadde ye Wasswa lwaki kubanga oli namulayirira empeta ja kumubuuzaako nga tuvudde mu kusinza oba nze asobola okunzikiriza nensaalimbirako mu maka ge ngamba wa mukyala we naye kyemmanyi mulabye nga n'obusungu bumujjudde essaawa naga nti musumba genda maaso na Samoni va ku weewange lwaki kubanga yamulayirira empeta. Omuntu yenna bw'amala okulembezebwa okulayirira omuntu empeta aba afuuse owuwe ddala aba afuuse kabaani ku ndongo. Omuntu walayirira omuntu empeta aba afuuse nti obulamu bwange bwe bubwo obuwo bwe bwange ebyange bye bibyo sirina kyenkukisa byonna future gye nzimba obulamu bwe nteekateeka muteekateeka ku lulwo nange. Era nsaasira abafumba abali mu kisinja kuno sajja kubuulira mu family life naye gwe omufumba akisa mukyala wo kati ntandika okubuuza byokola obikola nga byani. Mukyala wo tamanyi ATM kadiyo, mukyala wo tamanyi na mulimu gwokola, mukyala wo tamanyi na gyotereka ssente, byonna okola bibyo. Abamu ne gyozimbye amayumba tamanyiyo mukyala wo kati okola byani. Eyo nvuddeyo siri mu family life tuddeyo mu ndagaano wamma. Bayibuli egamba nti omusajja ono amanyiddwa nga Koniya yazimba endagaano ku Katonda n'akola kye bayita okukola empeta okuzimbagana ne bakola empeta wakati w'ekika kya Yuda n'ekika kya Yekoyakimu nga kabaka n'obwakabaka bwa Yekoyakimu awamu ne mutabani we amanyiddwa nga Koniya. Kati wulira Bayibuli egamba nti naye Koniya n'akola eby'obubi ng'ali ne kitaawe. Kitaawe n'afa ne bamutugumbula ng'omwana gw'endogoyi. Naye olw'okuba Katonda ekiruyi kye kyali tekikoma ku Yekoyakimu ne kyolekerazebwa mpaka n'okutuuka ku mutabani we. Kansoke nkubuulire ng'omuzadde weewalanga okukola ekibi ekiyinza okulondola n'ekika kyo. Weewalanga okukola ekibi ekirondoola n'abazzukulu bo. Koniya agabana ku kibi kaakano naye nga kisibuse ku kitaawe. Bayibuli egamba nti gwe Koniya wali mpeta ey'omuwendo ku mukono gwange ogwa kkono nga Katonda nga bw'ayogera. Naye labayo naye ndikwejjako. Kigambo ekyo tokkirizanga obulamu ng'omukristaayo okulangirwa ku linnya lyo. Katonda n'alangirira okuggyibwako. Wali mpeta ey'omuwendo, wali zaabu, nali nkwenyumirizaamu gwe Yuda ekika, nali nkwenyumirizaamu Yekoyakimu nga kabaka, nali nenyumiririza mu mutabani wo Koniya, nali nenyumiririza eri mukyala wo. Katonda alangirira naye olw'empeta gye wamenya, endagaano gye wamenya wakati wange naawe ndikwejjako. Katonda asaasira alemenga kuva ku makaago kubanga Katonda bw'ava ku makaago newankubadde ogabaamu gaba kifulukwa. Ne bw'olibeera mu tayirozi ennungi, ne bw'olibeera ne faani nga zikuwujja ebigere n'omutwe, ne bw'olibeera mu ntebe ng'ekuwuuba n'obeera bulungi, ne bw'olibeera nga ku akawunti nsanyufu nnyo, ne bw'olibeera nga diguli n'obuyivu obulina, naye nga Katonda akuvuddeko obeera mu bbanga. Ngambira akuliraanye bw'oba olinako gw'oliraanye nti toganyanga Katonda okuvaako. Bw'okola ekyo n'oba okoze kirungi. Muŋŋambire oyo agw'oliraanye toganyanga Katonda okuvaako. Kankubuulire ebyatuuka ku Koniya bye ŋŋenda okubuulira okakase nti obulokozi bwa Mukama busanyukirengamu bulijjo bukusanyuse. Kale Koniya nga bwe wamenya endagaano ey'empeta ey'obulungi bwange naawe nange ndikwejjako. Yamwejjako oba teyamwejjako? Wulira olwa 25. Naye bwe ndimala okwejjako ndikugabula mu mukono gw'abo abakunoonya. Ndikugabula mu mukono gw'abo n'obulamu bwo ne mu mukono gw'abo bootya, mu mukono gwa Nebukadduneeza kabaka ow'e Babuloni ne mu mukono gw'Abakaludaaya. Katonda alangiridde Koniya ŋŋenda kuvaako, ate bwe nnaamala okuvaako nkugabule ne mu mukono gw'abo bootya. Bwe nnaamala nguteeke ne mu mikono gya Nebukadduneeza kabaka, si ekyo kyokka ne mu mikono gy'Abakaludaaya. Era labayo olw'okubanga omenya endagaano yo wakati wange naawe ndikuleka obeere kireebereebe. Lwaki? Omulangira omulamba ono Koniya mulangira, naye kati Katonda bw'alangira okumuvaako agenda kufuuka ng'emmomboze, agenda kufuuka ng'omukopi, agenda kufuuka ng'atagassa, kubanga obwakabaka bwa kitaawe bugenda kusaanyizibwawo. Ekyo Katonda yakikola.
Wiyonyola 26 era ndikugobera gwe ne nnyoko akuzaala mu nsi endala gye mutazaalibwamu era mulifiira eyo. Katonda ng'akuvuddeko, Katonda ng'akuvuddeko. Labayo byasuubiza omulangira nti okulwokubanga Katonda amuvuddeko agenda kumugobera ne mu nsi y'ewaabwe atambule agende mu nsi gy'atamanyi era eyo gy'alifiira abeere eyo ng'emmombo ze. Njagala nkutegeeze mukwano gwange omwagalwa, Koniya lwaki? Kubanga yali ayawukanye ku Katonda. Ne bw'obeeranga mu nsi y'ewala gye batakuzaaliramu okuumirangayo ekitiibwa kya Katonda n'otamuganya Katonda kukuvaako. Ne bw'olibeera mu mulimu abalala gye batamanyi, ngamba mu kampuni eyo nga gwe mu Adventist wekka, kolanga ebyobukristaayo ebikuweesesa Katonda ekitiibwa, kubanga ne bw'otalikola otyo ne mu mulimu ogwo Katonda alikuvaako. Ne bw'obeeranga mu nzikiza ngamba abalala nga tebakulaba, nga ngamba oli wekka wekka okolanga ebiweesa Katonda ekitiibwa n'otaganya Katonda kukuvaako. Bayibuli egamba nti Koniya bwe yamuvaako yasuubiza ebigambo ebizibu eri Koniya n'agamba nti ndikuta, ensi erikutwala era olifiira eyo era olitabaazibwa eyo, ne maama akuzaala ne nnyoko akuzaala era mulibeera eyo ng'emmombo ze. Emmeeme yammwe eryegomba okudda mu nsi eno naye temulidda. Omusajja ono Koniya lujjo olwatifu, lujjo olwatifu. Simanyi oba olujjo tulumanyi naye abasinga baprofesa mama Jennifer ndowooza olujjo olumanyi. Abakyala, buli mukyala yali ayonsezaako olujjo si kwe munywera emmumbwa. Beki wanywako ku mmumbwa? Simanyi eyo mu Amerika muyina emmumbwa. Yinza okwogera ebintu Emanyi tuzijja Uganda. Muzirina bazitambuzeeyo bumba mulijjawa. Naye abakyala abanywa emmumbwa ezo basirira ku lujjo, basirira ku lujjo. Olujjo lulina omugaso ogw'okulembeka eby'omugaso ebiyamba omukyala ku lubuto. Naye Koniya ayogerwako nti ebiseera bye yakolagana ne Katonda yali lujjo olw'omuwendo Katonda kwe yasirirwanga n'ategeerwa erya ensi n'obwakabaka bwonna obwa Yuda ne Yekoyakimu nga kitaawe. Naye Bayibuli egambye wenjogerera Koniya ofaanana ng'olujjo olwatifu. Ekigambo ekyo njagala otwale nga point. Wuliriza, Koniya kati lujjo oluki? Lujjo olwatifu. Obulamu obwongo omukristaayo senga otuuka ku mutendera ogw'okuba olujjo olwatifu, kabonero kabi eri obulamu bw'okukkiriza anti oba tokyalina mugaso. Olujjo olwatifu olusirirako ki? Olujjo olwatifu lugasa kulembeka ki ekyobutuufu? Bayibuli kyebagamba nti ono omusajja Koniya lujjo olwatifu, lujjo olwatifu era olukoze lutya? Olunyoomebwa, ekibi ekitalina akifaako. Lwaki ye n'ezzadde lye boogerwa era basuulibwa mu nsi gye batamanyi? Wulira Olunyolo 29. Ayi ensi, Katonda alangirira Koniya kaakano. Ayi ensi nagiddingana emirundi 3. Wulira ekigambo kya Mukama nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti muwandiike omusajja ono Koniya ng'atalina baana, era omusajja ono mumuwandiike ng'ataliraba mukisa mu biro bye byonna, kubanga tewali muntu wa ku zadde lye aliraba mukisa, era tewaliba muntu ku zadde lye alituula ku nnamulondo ya Dawudi oba alyogerwako nate okufuga mu bwakabaka buno obwa Yuda. Mukwano gwange omwagalwa, omuntu bw'ova ku Katonda kiba kibi nnyo. Sanyukira obulokozi bwa Katonda ne mu buli mbeera yonna. Oli mu bulumi, sanyukira embeera ya Katonda. Ofiiriddwa, sanyukira embeera ya Katonda. Olina mbeere kuzitoowerera mu bulamu bwo bwonna, sanyukiranga embeera ya Katonda. Ebyo bigamba nti ono bwe yakulembezebwa okuva ku Katonda n'amenya endagaano y'obulungi bwe wakati we ne Katonda, Katonda yamuvaako. Toganyanga Katonda okuvaako. Ekyo n'emisana sigalanga Katonda mukwano gwo.
ngamba ng'oli mu mbeera y'ebibuuzo ebingi mukoowole kubanga mukwano gwo. Eriyo abantu abakulembezeddwa obulamu obwesiga Katonda ne bamanya nti ebyaffe tubimulekera oyo ayinza byonna nga yabisobola era nga yabiri mu control. Katonda asobola okusigala nga mukwano gwo kituufu. Katonda asobola okusigala nga ayaayaana okuzimba endagaano wakati w'obulamu bwe. Abasajja n'abakazi abakulembezebwa okulagaana endagaano n'abaagalwa baabwe boogera ebigambo bino nayagadde obitegeere bulungi. Musajja bw'aba afumbirigana n'omukazi we alagaana n'agamba nti mpita eggulu n'ensi, abantu bonna abali wano okubeera naawe mukazi wange kuva kaakano okutuusa ennaku zonna ez'obulamu bwange, era naakwagalanga, naakusanyusanga, naakussangamu ekitiibwa mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era naaleka abakazi abalala bonna nembeera naawe wekka okutuusa okukola kulikola kutya ekulitwawukanya. Kati eno endagaano njagala ogirayira olwaleero ali mu kusinza kwa leero, naye nga togirayirira musajja, nga togirayirira mukazi, ng'ogirayirira Katonda. Kubanga Bayibuli egambye nti Katonda ayagala abantu abalayiridde naye endagaano etalimenyeka. Kankulayiriremu endagaano gye mpulira Joshua gye mpulira. Naawe bw'oba kyowulira njagala otambule nange, buli muntu layira. Teeka mu mute awo eddoboozi lyo zisaagala nze nyinza obutaliwulira, naye nze ngenda kubanga eryange oliwulira. Njagala omuntu alayiremu, wulira nti mu linnya lya Katonda mpuliriza, mpita bonna abali mu nsi gye ntuulamu, mpita bonna abali ku mirimu gye nkolera, ntegeezesa bonna ab'omu kika mwe nsibuka, ntegeezesa bonna wulira benzaalwa nabo okubeeranga naawe Katonda wange, okubeera naawe mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu. Mukama Katonda naabeeranga naawe mu bulwadde ne mu bulamu. Wuliriza, Mukama Katonda nja kukwagalanga, nja kukusanyusanga, era Mukama Katonda nja kukussangamu ekiteebwa okutuusa obulamu buno lwe buliggwaawo, tusikire wamu mu bwakabaka obutaligwawo, mbeereko kumpi naawe omwagalwa wange wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina nnyo. Ebyokuwulira nga alagaana ne Katonda tatandika kutunuulira ntiisa y'ebyo ebimusoomooza, naye atunuulira n'ajjukira endagaano eyo ng'emulumya omutima n'agamba mazima nandinobye ku Katonda ono, naye Katonda nga byankoledde bingi. Mu butuufu Katonda ono ebinsomoozezza nandisibye akagugu kange nekola ebyaddate, naye ate olw'endagaano gye nalagaana ne Katonda, naye ate omazima okusomoozebwa kwensinkanye kano nandimulese n'asigala ng'anyweredde ku Katonda. Abazimba enkolagana yaabwe ne Katonda bazimba okunywezebwa okw'obulungi ne Katonda. Naye nakasitoleke nabagambako naye kankaddemu kubanga nzimba ndagaano. Omusajja omukyala omu ng'ali ne mukazi we, nabategeeza abamu abaaliko kusinza mwakitegeera. Omusajja omukazi ono n'ayombamu nebba, n'atanula okuyomba, tuli ku ndagaano nga bagisiba akagugu okanywereza Katonda. Ne bayomba. Omukazi n'agamba nti nze ngenda kunoba, omusajja n'agamba nti genda oba ogenda, nze nange nakukyawa. Omanyi abakazi nga batabuse, simanyi oba bendabako wano mu kusinza abaawugama nammwe mutabukamu oba I don't know, naye n'abasajja nga batabuse. Abasajja nga batabuse, omukazi nga yatabuse asobola okulangira bba enkyakya, kyokka nga ate gwabeera naye waka. Kati leeta kikuuto mukuuteko enkyakya, ekyo nakyo kiggwe. Asobola okulangira munne n'amulangira kyayagadde kyonna. Omukazi ono bwe yatabuka yalangira bba, nze nange sikwetaaga. Omusajja n'agamba nange sikwetaaga, nze nalaba natomera n'okutomera. Nze nasooka okutomera. Ofaanana kino naawe ofaanana kino, era olinga kino naawe olinga kino. Nze nakukoowa dda nange nakukoowa dda, era tongasa nange ate gw'osinga obutangasa. Ye nga natomera nnyo, nze nasinga okutomera. Gwe accident yo yali yabigere yange y'omutwe gwagenderamu. Bonna ne bayomba okwenkanidde awo. Temugamba nti musumba oli muyombi oba otuwaamu just kyakulabirako, mbawaamu kyakulabirako. Omusajja ono n'ayomba ne mukazi we. Omukazi ne yeetikka akagugu ke n'afuluma. Naye omukazi bwe yali nga afuluma, ng'agenda okufuluma, omusajja kyava agamba nti fuluma genda nviira, sikyakwetaaga. N'omukazi n'agamba nange sikyakwetaaga. Omukazi kyava agamba nti kati obanga tonneetaaga
kankuviire mu makaago kaŋŋende. Omukazi n'agenda mu nnyumba n'ajjayo ekisawo ekinene apakiremu ebintu bye byonna. Omusajja ng'ayimiridde mu mulyango ogw'ekisenge ng'atunuulidde omukazi ono. Omukazi kyava apakira n'apakira mu gomasi ye n'akyuka ku wali we batereka engoye n'ajjayo ekiteeteeyi kye n'ateeka mu nsawo n'akyuka bw'ati n'ajjayo akambeke n'akapakira. Omukazi n'akyuka n'ajjayo akantu. Omanyi omukazi bw'aba ng'asazeewo okugenda n'okunoba buli kye yajja nakyo nga baakimuwe waabwe ku mbaga ekyakisiba. Ate n'ogamba nti n'odropu yange nzitwala n'entebe zange nzitwala lwa mmotoka sijjina naye mbitwala. Kakati omukazi ono ng'ali mu kupaakinga ebintu bye, omusajja ng'ayimiridde mu mulyango, omukazi kyava akwata ku hanga waggulu n'ajjayo essaati za bba n'azipakiramu, n'ajjayo essuuti za bba n'azipakiramu, n'ajjayo engato za bba n'azipakira mu kisawo. Omusajja kyava amubuuza ekibuuzo, owange ate engoye zange zo zitwala wa? N'amugamba nti wulira, nalayira okubeera naawe, kale bwe mba ŋŋenda engoye zo nzitwala, ate bwe mba ŋŋenda naawe ŋŋenda naawe. N'agamba nti ogambye ki? Nti ongobye nti nkuviire, naye olw'okuba nalayira okubeera naawe nze buli kimu ekikyo naawe kennyini ŋŋenda naawe. Sajja kyavaamu ennyamu n'agamba mukazi gwe amagezi n'okutegeera tolina, kale kati togenda sigalira ddala wano tubeere wano nkusonyiye ebibadde binyiizizza ebyo nkoze ntya nkusonyiye. Mukwano wange omwagalwa, yiga okupaakinganga mu nsawo yo Katonda w'otambulira. Oba njogedde bulungi ddala pasita nnyinza nti okupakira Katonda. Bw'otuula mu mmotoka kkiriza abeeremu, bw'opakira ensawo yo ng'ogenda ku mulimu kkiriza abeeremu, bw'otuula mu ofiisi kkiriza abeerewo, buli w'obeera wonna wonna Katonda tomuganyanga, kubanga endagaano gye walagaana naye tekuganya kumuleka gw'ogende nga toli naye. Bameka abagamba mu kusinza kwa leero nti Musumba obulokozi bwa Mukama nsaba bunsanyusenga ennaku zonna. Musumba njagala okuyimusa omukono gwange nga nsuubiza eggulu eri Katonda nti Katonda ono mu mbeera yonna, mu ssanyu ne mu nnaku, mu kubonaabona n'okunyolwa n'amupakiranga nemba naye. Yimusa ku mukono ngenda kusaba, ngenda kusaba kubanga Katonda bw'olagana naye endagaano atambula naawe. Omusajja ono Yekoyakimu, omusajja ono Koniya bwe baata obulamu bwabwe ne batatambula na Katonda, Katonda yabavaako. Bayibuli egamba nti gwe Koniya, endagaano yange gye nazimba naawe nga bw'emenyese ndikwejjako. Mukama tokkiriza obulamu bwange nga Joshua, tokkiriza obulamu bw'ono agolodde omukono mu kusinza, tokkiriza obulamu bw'ono ayaayaana okuggyibwanga wakati w'obulamu bwe awamu naawe. Naye tunywererenga ku ggwe emirembe gyonna endagaano eno enywere kubo ayi Katonda wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Katonda waffe omwagala tusaba. Katonda waffe omwagala omulungi ow'ekisa, tusanyukirenga obulokozi bwo Yesu byeddamu. Omukyala Kaana eri mu Samwiri gye twasomye Samwiri ekyokubiri essula ey'okuyonyola okubiri yakozesa ebigambo ebigamba nti tewali bulokozi walala wonna, tewali Mukama okukira Katonda, kubanga n'eggulu lyonna ligwana okutegeerwa nga Katonda. Oyo ye Katonda omugulumivu okukira olwazi, oyo ye Katonda ow'ekitiibwa, Katonda atazanyirwako, Katonda atasaagibwasaagirwako. Yekoyakimu ne Koniya mutabani we ng'omulangira bwe baazannyira ku bulungi bw'ekitiibwa kya Katonda, Mukama wabajjamu mu bwakabaka obwo, wabusuula era wabasuulira ddala wala, wabagoba mu nsi, baafiira eyo ng'emmombozi. Kitaffe omwagalwa, otusuubiza nti tugwana okutuula tulagaane endagaano naawe. Waliwo atudde n'alayira, n'addamu okulayira buto nti Mukama n'ayagala ggwe wekka awatali mmandwa, n'ayagala ggwe wekka awatali majini, n'alayira ggwe wekka Mukama awatali mbeera zonna za kusamira. Waliwo agolodde omukono ng'alayira nti anaaleka abakatonda abalala bonna, anaaleka byonna ebisanyusa mu nsi eby'amasanyu, atabaganziwe naawe wekka Katonda, okutusa lwe tulituuka awakanirwa tusikire obulamu obutaliggwaawo. Mukama obulokozi bwo kabutusanyusenga bulijjo, obulokozi bwo kabusanyusenga abaana baffe, obulokozi bwo kabusanyusenga abakyala bamaama bakyala baffe, obulokozi bwo kabusanyusenga abaami baffe, obulokozi bwo kabusanyuse buli mukristaayo ali mu kusinza kuno wasiriikiridde mu kifo waali wagololedde omukono, obulokozi bwo bumusanyusenga emirembe n'emirembe.
obanga luwa abadde ateekateeka okukunobako obanga luwa abadde ateekateeka ng'ebyomu nsi bimunyigiriza ayombye ekimala naawe akooye ayagala kukwabulira kitaffe omwagalwa kaakusibiremu mu byasiba atambule naawe. Amiina. Ekitiibwa naffe tuweebwe omukisa tuwanjagidde mu maaso go tusonyiwe ebitusoba otusonyiwe era otusaasire ebitusobyeko naye obulokozi bwo butusanyusenga ennaku zonna tubeere nga mu kukkiriza obutaddirizibwa tulyoke tusikirwe mu butaggwaawo emirembe n'emirembe tusinze nnyo n'okusaba nga tuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 Amiina nnyo. Twebaza Katonda nate olw'okuba nga atuwadde emmere ekyokulya eky'omwoyo era nga ekyenjawulo ku kino nti tetukkuta naye tubeera nga kitusobozesa okubeerawo. Kati tulina obulamu bweyongera mu maaso naye tusigala nga tukyayagala okulya. Mukama waffe yeebazibwe musumba waffe olw'ekyokuyiga ekirungi bwe kityo. Katuwulire obubaka omukulu obuyita mu mukulu Wasswa family. Onjegeze ebya Yesu ondage okwagala kwe Yesu omulokozi wange yanjagala namferera yogera ku Yesu